mami azuukuka ewa mami azuukuka mukambwe kiki ekiwunya mu nnyumba naye ngaawo agenda okubuuza ndi mu kwewalula anoonya amazzi. Kale mulabe waffe wa SML News nkwaniriza nate programu yaffe olwaleero yotya nena gy'osinzira kugoberera bwe bali emirimu olw'okuweereza mwebale bannanga batuwandiikira obubaka obw'enjawulo abalikinga abasubscribinga abakola comments n'abasharinga kaba kakunyumidde kagabane ne bala SML News tuli live ku TikTok ojja kutufuna we tuli ku YouTube ate tulinde ku www.smnewsuk.com ekibanja kyaffe ekyo eky'omutimbagano ojja kusobola okutubuulira kale abo tugenda okunyumya mu lwaliro yanga mutaala olwaliro mu programu zaffe zino nga tweyongerayo tumaze sabbiiti ezirira ddala nga twogera ku bantu ababonyeebonye n'ebintu eby'enjawulo twogere ku babonyeebonye n'obufere omukwano gwaffe Moses Kasibanda abutuyisizaamu abantu abatusiddwako ebizibu olw'abantu ababafera ne balimbibwa kino ne balimbibwa kiri ne bawuzika nga bafiiriddwa ebintu bingi ate mubaneera mujjukira Kasibanda ng'atunyumiza Ddaani bwe yalekanga amukoledde oda ya bbiya n'amugamba nywa bakuwe banywa bakuwe Ddaani aba akyebisa n'ebbiya Kasibanda n'agenda simanyi oba Ddaani yamusonyiwa oba nedda naye bye twawulira kale nereera n'emikwano gyange wano gwe bweyogera amannya go amannya Kisoko Godfrey oli musajja musoga azaalibwa e Mayuge ate akulidde mu disitulikiti ey'Ekaliro. Olime ntukwera mulamu kikale Kisoko mukwano gwaffe byamu ku balina obujulizi obw'ebintu byasobola okuyitamu mu bufere obw'enjawulo oba oluusi mu kulemerera ekintu bw'otandika okisamira n'okimanyiira nnyo bufuuka obuze kafere kyaga nti kiwoomereze kizaala enkenku oludda kuno nti ne mukwano gwange musajja mukulu ddala ebisoka eyo nene mutabani w'omugenzi Ssaabadikoni James Ibanda Kisige taata wa Sam Ibanda Mugabi ono mmanyi nga muto wa Sam Ibanda Mugabi ate mmanyi nga musajja akulira ekitongole ekibudaabuda abantu abakoseddwa ebintu eby'enjawulo Busoga ekikulu ennyo kye mmanyi twali tuziika muzeeyi yali Ssaabadikoni twakakanya nti muzeeyi obutagenda bugenzi bwatyo ondewo omwana anadda mu kifo ekyo ky'oba Ssaabadikoni era sewolo kale naye Ssaabadikoni owa famire twagala kanisa ekakase afugereza Ssaabadikoni wa kyaki sebo okwaniriza kale sebo erinnya Minjo Peter director wa Jinja Recovery Center tusangibwa awo Bwannyange kusinziira okubudaabuda n'okujjanjaba abantu abalina endwadde ez'emitwe ne addictions ez'enjawulo. Kale nkwaniriza nkansakere ku Kisoko nga sinnagenda eri omuwonya njagala kutandika naawe omulwadde kiki ekyo kyali kikusumbuwa era kyakusumbuwa kiki kikutuuse woono era eno wafunayo otya yemboozi yaffe leero mu ddembe tuli baddembe okunyumya tuli baddembe okuseka tuli baddembe okuba okule kasati tugalama neyanziza mukulu Muyanja era neyanziza okunkyazaako ku SML ndi musanyufu nnyo olwaleero. Sitooli erina nnyingi
nnyingi nnyo naye bwe mba ntandise okunyumya nyinza otwala olunaku lulamba naye nzikiriza tutandikire kujola nti yeno nonderondemukku ebyo ndi wano mpuliriza ebyansiko bye byampaniriza ntuuke mu recovery center. Ekisookera ddala ennyonta ey'omwenge eyakabisi olina okumanyisa nti ey'omwenge oga nti ennyonta oba neetanga naleetera okunnuma ennyonta eyakabisi ekutandika ddi? Mukulu Muyanja natandika okunywa akabisi nga ndi mu ttendeke. Leka katereeza mwenge okunywa akenge nga ndi mu tekiniko nsoma kisobyeyo nga nsoma bino ebyemikono ebyaffe ebya tekiniko. Ndi tekinician omukukutivu era ndi plumber omukukutivu ate nga era ndina kampuni ya plumbing nze mwennyini Labtet Contractors Limited esangibwa Mukono. Plumber be bano abasibukula kazambi nga giwunye egyo egiba giwunye ne badduka emisinde balinga bano bamuzimya moto. naye babasomesa mu ssomero awo ekiti babisomesa mu ssomero era omuntu n'upgradinga paka ku degree n'afuuka engineer. Embuto zammwe nze mpitaano nga bazibukula noganga tosobola kubaawo naye si kazambi yekka bakola n'emirimu emirala ogwa pulamba okeza payipu okutambuza amazzi kwirigeti. Tugenze mu tekiniko otyo oyingira tekiniko kati nyingira tekiniko mbeerayo omwaka ogusooka tubeera wansi abasekendiya baba batwebakako batufuga tuba mu straight line. Kati bwe tuyingira sekendiya awo naffe ne tumera amawagali. Kati ng'ebeerayo mukwano gwange bamuyita Nyago Sam ng'ava eyo ku lw'entebe ng'ajja n'akadomolo k'embidde oba yakayisa atya ku ludduwalaki eyo si mbidde mbidde gwe kusogola mu mabidde oyo walagiwa mukamula mu muwogo nedda siyoyo mu muwogo. Mukulu Sam ebintu oyinza okuba nga tobimanyi naye ava mu mbidde ne bamufumba mu pipa n'akola kali akakambwe mu mbidde. Yesebu muvaamu omwenge omukakale. Yesebu kandi tujjamu omubisi ne bakola katonda ne mwenge bigere katonda ako ke bafumba baddamu ne bafumba tonda. Yes, ne kakola kawalaki. Ndowooza obadde omanyi kano akeewandaga ak'ekikajjo n'ako kavaamu ako keekedda kasooka mu mbidde zennyini ezaffe ez'edda. Beyond toned, yes, there is another brewing after distillation. Yes. So kati abaami abo tulina Nyago aleesa akadomola ne gurupu ye abatuula mu Freedom Square. Noonya mikwano gyange sibalaba, mbanoonya sibalaba. Saawa 2 za kiro oli mu ddoomu. Ndi mu ddoomu. Bo tobalaba. Ngendako mu kiraasi ndi mu ddoomu. Ngenda owulira baaba bakuba akapule. Ati omuyaaye tumwekweseeko bino tabimanyi. Olumuyaaye bategeeza ggwe. Bategeeza nze. Nga nange mbuukangwa mu Freedom. Ndaba buli omu akutta akacupa. Musomero nga tebakugaana omwenge. Bakugaana nnyo. Eyo omwana omuteeka alinga sniper. Alinga sniper. Oba ya snipinga atya ate bali abakatuliki balina amateeka. We yakayisa sisobola kukubuulira. Naye nga yakayingiza. Kati nange nga ngamba bannaayi. Kacupa mu mpeeko. Sikolangako mulimo guno gwe muliko. Njagala guyigira wano ate njagala nkuguke. Tuke ku level gye muliko. Amatulago wegati. Amatulago. Oyagala okuzooga
ate wewerere onywere ddala Yes. okuguke Nkuguke. naye nga mazima ali okunywa gusooka. Nali ngunywa gusooka sitya gwentya Katonda. Okay. Bampaako ka test ng'amira genda okukamira nga kookya ng'amira ogwokubiri nga kookya omanye kalinnya ku mutwe obyerabira n'ogamba toddamu kuwulira kwokya toddamu kuwulira ki kasita kaba kalinnye kajjawo okuwulira okwokya. mukulu muyanja nakuba kammini n'enkamalamu kwolwo. Kammini ye half liter eyawalaki olusooka ku mmini kaakati tuyingira ssaawa 4 za kiro awe nakoma okutegeera natandika okunywa ku ssaawa 1:30 kunnya nakoma okutegeera ebiri ku nsi. Mikwano gyange ne bansitula paka mu dormitory ate nga ffe tusula waggulu ku ddeeka aba first year be basula wansi. Ssaawa 8 gwa kiro simanyi bwe nava ku kitanda ogwa wansi simanyi bwe natuuka ku mulyango gwa ttooyi. Sibijjukira muva mu Freedom Square bannyumiza nti bansitula kuba nali sikyategeera okutwala ku katanda waggulu ku ddeeka kati nze okuddamu okutegeera nga neewunzise ku mulyango gwa ttooyi ziri ssaawa 11 bukya. Yesebo ova otya ku ddeeka okutuuka te ku ttooyi? Sisobola kubuulira sisobola kurikoolinga nti oba nagwa oba na steppinga down ate nga ne ku doomu nga doomu z'aba fathers abo aba white fathers bazimbanga nga kuliko steps mita zinga 3 oba nagenda newalula oba natambula I can't tell you. Kati ku ttooyi wagenda kakati okudda engulu njagala omutima guzze guganye okuzza omwenge gwe nanywedde njagala tirisiti nyingireko mu ttooyi ntereere nayo biganye nze kambeere wano. Abayaayi abateeko ku ssomero okuli amateeka kunyweredde omwenge olusooka otamidde naye ng'etteeka eriri ekisubi wali olimanyi etteeka ly'omukatuliki taata eyo esitoole eyasooka ntandika okunywa omwenge kakati namala ewiiki namba nga siteeka kyakulya mu lubuto bandeetera amazzi nywako tegagenda bandeetera kabogoya ndyako kitundu bandeetera ku chapati ey'amagi siryako wadde akwota olwo nga abasoma tebanategeera nti waliwo tekisoboka bali ba bodegaadi ndowooza balina diguri mu ekyo nga bangaadinga teri wadde ategeera era nga bakulyetinzeewaawo ekirwadde musajja mulwadde. Namala ettaamu nnamba n'enkwata ey'okubiri nga saagala kuwunyiza kukiyita omwenge okuva olina gunywa nedda ssebo bwe mmaliriza koosi ate ne nfuna kiraasi endala ne baŋŋamba wakola bubi okunywa walagi eriyo omwenge gwe tunywa gwe bayita bbiya yo talina effects ezo zonna. Nenyingira kiraasi kati I've upgraded to opening the bottles. Mukulu muyanja omwenge gulina ebizibu kakati
ntandika okunywako kati nfulumya mu tekiniko ntandika okunywako negulirayo kabbiya nze kennyini katwala ssente ng'oli mufuna mpola kituufu ne temuziwuliramu ezo obuzibu bwe butuuka osange mukwano gwo nga alina wallet ate nga saabanywi lumu ndi kaliro ewaffe mukwano gwange akola mu bumeme baddeko anyingiza ekibaala maze emyezi ng'ena sikomba kabbiya kagamba oyagala okunywa nti kyembadde enoonya naŋŋamba ngenda kugulira kasita obanga onywa omalawo yandeetera eccupa 10 eza bbiri nga ŋŋamba nga mugamba nze nywa kanayiro n'agamba akanayiro tokanywa ojja kukoma kunnya nywa ku guno ogw'abakazi ka kiraabu ngagamba tekalinnya nnyo ng'ayiwawo 10 mbu tekalinnya ku bwongo big spender bwatyo nga bwaŋŋamba bwankakasa ogenda kunywa ku ssente ze nja kunywa ku ssente ze sirina mulimu gwe mukoledde kunywa kusasula naye nga naye munywi muzibu akubawo eccupa 10 nazikuba nenziwunzika wali kirabu naleeta 10 endala nazikuba nenziwunzika wali bw'oba onywa nayiro eccupa 6 osobola okunywa kirabu eccupa 12 according to the alcoholic content gye bateekamu kati kiri kyakunywa bw'oba otandise okunywa owulira obulamu bwonna nga bukomyewo Niffe nga bwe tunywa soda oba caayi kikopo obumanyi kyongera mu kyoku what is it that sibitegeera because abasajja abo ababeera eyo mu factory mu food processing ababikola tetumanyi kye baakwekamu naye bw'oba otandise okunywa oba toyagala kulekera kati wali nanywa 10 nenzimalawo n'aleeta 10 endala mulaba atunudde eri nentandika okuyisa emabega eccupa mpeeko bannange bano abali ebbali ate nempunzika endala 4 ate n'aleeta 10 endala ge 10 ago olwamusente anywa kuzaani anywa ku musaala gwe anywa ku musaala gwe mukulu muyanja mukulu muyanja bakuleeta onkomeza ali ku 3 baleeseewo awo endala 10 oyingira eccupa 10 ameka 3 naye 3 gonna tegayingira wange nanywako 10 n'aleeta 10 endala nenywako endala 4 6 n'engugaba ate nayongera 10 endala nenyongerako endala 3 ini toto nanywa eccupa 17 mu lunaku lumu ate ekyo kyali kiro nakoma otegeera ng'ali kuntwala waka ewa mami wange yanteeka mu mmotoka ye n'antwala waka omukyala nga amulina n'abaana mukyala wange mulokole tanywa era lwensuzeeyo sinywa mwenge nga lwensuzeeyo sinywa mwenge ngunywera bbali nga ngenze wa mami kuba mami atukkiriza okukola kye twagala naye anywa tanywa abakkiriza okunywa atukkiriza okunywa 17 mu lubuto tutuuka ewaka atuusizza waka nakoma otegeera nga ntadde ku kitanda
nga ne maama ayomba kwolwo yayomba kuba bankomyawo saawa 9 nga bukya. Kulumu yange ebyaddirira bwe mbinyumya wano gyagamba omusajja gwe wali ofwaki bakulese wa maama yagenze akulese awo ovuya n'omwenge nvuya kakati obudde bukedde mpulira ennyonta nalemererwa okuva ku katanda nagwa bugwi wansi ne neewalulanga musoto okunoonya amazzi mu kidomola nteekeko wano ng'emimiro gyagala kugatta nga gyagala kugatta osika amalusu tegajja oyagala byonywedde bikomewo tebifuluma sikulimba I've not had the experience of okunywa omwenge. Nenywako ku buzzi. Nembanga awulira emirembe. Nenfulumako wabweru. Wabweru ne wantama nenzira munda. Awo ziri ssaawa 3 ez'okumakya. Nodda ku buliri olaba ennyumba ng'eyagala kugwa. Olaba ennyumba yeetooloola bweti. Ku lunaku olwo ne ŋŋamba omwenge ngenda kuvaako. Naye omanyi emirundi gye nazira omwenge ng'oguzira buli lwenywa n'entamiira ennyo ne gunkosa nga ŋŋamba omwenge ngufuddeko siriguddira oba oli awo ofuna kijaana jangu nkuweemu n'ogamba kanywemu olusembayo Nonya noyitawo wandikomye n'ogamba leero luno kangende mpandiike ne mu kitabo ddeeti eno sikyaddamu kunywa. Oba oli awo muli ku mikolo oba mbaga nga nannyini mukolo kagusunda ate n'aguleeta n'ogamba kati kanyweko ku mukolo kuno kanywe ku mukolo olusembayo. Oyinza okuzira omwenge emirundi 10 kati experience gye nafunamu ekyo nkulusaamu tosobola kuzira mwenge without help. Gwe ng'omunywi toyinza kusalawo nti omwenge nguvuddeko without help. Naye bwe kikutuukako totya nnyo naye ate bw'okiraba ku mulala ate olabanga oli kyakoze kisingako ekikyo kikubyamu emirundi 10. Waliwo biri byewaziise wagunywa ekiro noga nti oyagala byogera wagunywa ekiro nabujja kumanya ngola hangover osika tebijja malusu gakubuze ennyuma yongatte kati nakyo sijja kikwega oli wanyoko ndi wa maama omanyi kye bayita okuzza emboga that's vomiting. Nakyusanga bukyusa mutwe nentunuza ku kisenge nenjuwa nenjira bwenti nenjuwa kati mami azuuka ewa mami azuukuka mukambwe kiki ekiwunya mu nnyumba naye ngaawo agenda okubuuza ndi mukwewalula anoonya mazzi gukutula joints ne gutwala brain n'olekera okussa n'otuuyana omwenge ezo zonna effects oba ebibeerawo. Tulese oyo y'emboga mami ayombye mukoze mute naye ng'otegeera ekimuyombya obwonga butegeera obwongo busikangamu mpolampola obwo mubaamu akawulira olumu obeera nga ali mu kirooto. So zinansa zemutuwanga ez'abatamiivu ze baddaana naawe nvaako kumanya abeera akitegedde takitegeera ebimu abitegeera ebimu tabitegeera mwenge gwe
mwenge gwe gwogera. Kati kiki ekintuukako oba ekindeetera ovudde mu mboga ogambye sikyaddira obitegedde tokyaddira. Kaakati nkugambye nti gwe byoyiseemu olowooza nti bitono naye genda ewa neighbor. Ngenda nfiirwa muzeeyi wange tumala omuziika. Omuzeeyi we taatawo? Taata wange. Kati olumbe lutuuse ng'amaze okwebakayoko twagala kuyita mmisa tumusabire ng'omwezi guyiseewo. Kaakati abaana ku kyalo abatukolera ku mirimu bagamba inginiya toyita Wandago, bw'otuuka uva mu takisi. Wandago wali we waffe Kakira ekifo ekimanyidde nnyo ekikola omwenge guwera ku luguudo awo nga ofidde otuleetereyo ebicupa ne bw'otatusasula. Ono yali muzeeyi waffe, abakima amazzi, abazimba tenti, abaleeta enku, abaleeta amayinja, abooza amasowaani. Ntwala ebicupa ebyo 3. Ntuuka eyo nga omwana omu awamba ekicupa omanyi kiriko 1.5 liters. Ekicupa ekimu ekya Minoowoota ekinene kiriko 1.5. Omwana na relative waffe ng'awamba ekicupa kubadde atidde twali tukuba ttalazo, baali bali ku ttalazo ng'omwana yeekapinkira ekicupa akituuka mu makati ng'agwa ku ttaka. Omanyi omwana ofulumya mu kamwa n'emabega. Olumbe terwanfuukira olumbe mwami Lutaaya nti nzisa omuntu ne baŋŋamba nguze omwenge njagala kusaaddaaka abaana ku kyalo. Muli ku lumbe? Tuli ku lumbe, olumbe lwankya. Leero lwe tutuuse tumaliriza ttalazo, ekiro ekyo tukole emikolo enkya eza Sunday service okusoma misa. Ekiro omwana ayagala kufa. Anywedde ekiba kya 1.5 litre. Teyakimalaamu, yakituuka mu makati. Ku mandule. Anywedde half. Kiba kya 1.5 litre. Anyweddemu half. Gumuleega. Maaso eyisa. Mu maaso wayisa. N'emabega wayisa. Abantu ne baŋŋamba ossa omwana w'abandi. Ossa omwana w'abandi. Jesus Christ. Nagamba what is this? Era noddamu n'ogamba toliguddira. Naye olwanywa gwe tonywa. Wala tewanywa? Walajjo okuva kye yantuusaako ekisubi. Nateekawo big X. Walajjo nedda. Nedda. N'ogenda maaso n'ebbiya. Ngenda maaso n'ebbiya. Cupa 17 ku luli n'ebyaddirira. N'ebyaddirira byebyo. Baŋŋamba tuleete dokita akebere. Ajaye banne bagamba nedda. Bamuwalula paka mu kimwanyi. Bakoleze enkali mu bikopo. Nga simanyi kye baliko mu bali mu treatment yaabwe. Bali mu treatment. Bamulenga bamukutte embazino balenga kyolo. Enkali bagiwa mukamu. Nga mugijjeewo olwo. Era bo bennyini bali banne. Bebasonde enkali nga nange sirina kye mmanyi. Singa nakitegeera nkeera nga bannyumiza treatment gye babaddeko. Babulira mu ntwale mu ddwaliro. Bano bakulula omuntu waabwe. Community ngamba twala omwana mu ddwaliro. Bali bakapo bagamba ffe tulina eddagala. Batwala mimwanyi. Bamuwa treatment enkeera
mu kituufu enkeera twaleetayo bupenado ne ngamba bamuteekeko amazzi. Dokita najja ne bamuteekako amazzi. Omuntu yali afiira ddala. Nadda engulu mpola mpola n'enduwona olw'omwana oyo. Oyo mukwano gwange. Njagala kutuuka wano. Okyanywa? Ssebo nedda. Ngenda kikutuukako. Ngenda kituukako. Ngenda kituukako. Kubanga engeri gy'okunywa n'engeri gy'owomesaamu sikiwangu oyinza okuguvaako. Naguvaako okuggyako oba kati Yesu ng'akomyewo aleese. Ogwa Yesu bw'agutabula onywa. Ogwo ngunywa kuba njagala eggulu. Naye guno ogw'okunsi guno gwe bakola. Naguta. Kati nguta ntya? Kyenninze. Nfuna akasente kange. Kambonyaabonya nnyo manyifu abapulamba bayinginiya tubonaabona. Tuzibukula kazambi n'ogamba zino. Sijja zitwalira famire. Ezange kanzijjireko wano. Pasentegi yange. Kanfuna akasente. Ndi musajja mukozi. Mala okafuna nga ngamba kangende emiremiremuko. Nfune ku vibe, omanyi tugiyita vibe. Nfune ku vibe, ntuuke nga ndi class above the ordinary. Nga ndi class above the ordinary. Omunywi w'omwenge bw'anywa omwenge amanyi nti y'aba alowooza okusinga bonna bonna abaliwo. Kaakati nnyingira ekibaala ntuuka nsanga mikwano gyange be nalwawo okulaba enkaaga endi ku kabina nga ngamba kangende nyweko emitwalo 3 nzire waka. Simanyi cupa 2 ezo ze bampa 3 byalimu. Nentandika ofulumya wallet okugulira buli omu. Buli omu. Sente ezo eza kirimaanyi ze tukola ku bizimbe. Nywedde obwongo buvuddeko. Olwo ovudde mu kunywa okugwo ntandise okugaba. So wano mu kugamba nti gundi bamwe ne gundi omutamiivu aba ategeera. Mukulu Muyanja simanyi oba esente zimu baazisika mu mpale nga simanyi oba nagulira abantu ne ziggwawo. Byonna bisoboka. Kaakati ku lunaku olwo nga ndina ka akawunti kange mu Finance Trust eriyo emitwalo nga 8. Obuzibu obwaliwo nga nkola transaction ku ssimu. Nga nkola transaction ku ssimu newalagi ku mutwe. Natandika osindikira abantu ssente ku ssimu. Buli gwe nzijukira nti yansabako omuyambeko ne ŋŋaana nga mpulira nga nkaaba ne ŋŋamba Joseph yansabe ssente ne ŋŋaana omuyamba nga ali mu kizibu. Naye ate ssente nzirina ku akawunti ne ntandika onnyiga. Olwo nga process y'okunyiga ssente y'obwongo ngitegeerera ku makya nga nzize mu sense transaction zonna zaali ku ssimu. Buli gwe naweereza ssente nize namuweereza. Osigazaako mmeka? Ngeriyo emitwalo 17 ku 8. Endala oweereza bantu b'otetegedde? Bantu bentategedde. Abamu ndowooza abamu baanya kuba nasangamu n'ennamba ze ntamanyi naye nga ntaddeko ssente. Lwaki wawadde ennamba yange? Tolina nnamba yange. Tereka omwenna. Eyakomyawo ssente ali oku kojja wange namuterakaako. Nankubira enkya nti ssente wansindikidde zaaki? Saamugamba nti nali ntamidde.
namugamba sente nali nzisindikira maama ate nenteekamu simu yo zokka ze nasigaza ku 6 gye nayingira nayo n'ekinaana ekyali ku akawunti 3 ge nasigaza ne 17 mwenge biya. Kakati kye nayiga mu mwenge ebintu biri ebyo buli lwogamba mbuka ngende nyweka akatono cupa 2 n'enkya cupa 2 ezitakutamiiza n'oweza ecupa 24 n'oli azinywedde olunaku olumu 24 mwenna mufaanagana kuba nabo gye bali oli yagula cupa 3 olunaku lumu mu kiro kimu agulira gwe kireza gwagulira 3 simanyi tetumanyi yeze yanywa oli simanyi na linnya lyensobola mugamba bimba oli kajugwe oli omweteekako ze zino emmotoka Subaru ate nga bw'oli mu Ipsam tosobola mugoba naye omwenge gukosa mu experience gye nagunywa amaka gafa buli lwonywa mudda mu kuyomba baga nti kiba kika kya muntu nga yemuyombye eri abakkakka nedda ssebo buli munywi yenna alinya obusungu tayagala kulaba nsobi abeera mukkakkamu nga talabye ensobi era omukkakkamu yatuuka n'ayingira ekisenge n'aggalawo naye buli lw'otuula mu public n'owulira buulizi oli ng'anyumya ogamba kati anyumya ki ebyo byalimba abantu ng'oyingirawo ng'oyingirawo omwenge gwavuwaza mukulu Muyanja ogenda okalikuleetinga ebiri egyo ejja buli lunaku omwezi oli 6 naye ng'omusaala ofuna 8 gwavuwaza guti pa. Ekyokusatu omwenge bw'oba ogunywedde toba seefu. Nze ndi musajja musambi wa piki naye nga nze ntegeerera abali ku kkubo nga ngikutte bweti nze atamidde nga njuyemu ebicupa nga bino. Piki ogisika n'ogimalayo n'olaba nga tekyadduka naye ng'ogamba omuyindi ono alabika oba teyagiteekamu supiidi naye ogenda otuuka ewaka banno bakunyumize be wayiseeko ku kkubo okwata bukwasi ku mutima n'ogamba Katonda bannaye nsonyiwa. Neno olinde guloguddemu gulinga sitaani eringa sitaani mu kusika ennyonta ene ku drivinga wakani nga tewali wadde 10 ogenda bwomanyi n'akuwola oba n'okuba amasimu olunaku olw'okumala olunaku lulamba. Wagamba nti abagumanyi babafuula ebyerolerwa era nti gubafuula ebyerolerwa omwenge. Kaakati ekimpaliriza okunoonya obuyambi namala okutegeera nkugambye naguzira emirundi nga 8 nekigaana. Bw'ozira bw'oddamu bwenziramu nguvaako nenziramu oba tewaguzira omulanga muwummule wamulanga muki kati nali ndi awo musajja byenno bye tusiiba ku masimu
nga ndabako Jinja Recovery Center. Nga mbuuza ono nga ndinga gwe mmanyi. Nga omwami Minjo namulabako naye ate gwe ndaba ku Recovery Center. Ne nkwata essimu ne nkubirako abamumanyi. Nagamba yakola ekitongole naye kikola bino na bino na bino na bino. Kwe kumiitinga omukulu oyo sijja kukyogera nti yantwala mu rehabilitation center naye netwala zekka kuba tulina grades. Sifaanana bano abanywanga ne bagwa ku kkubo. Nze ng'omusajja omuyivu nali nsaba neetaaga buyambi ne ŋŋamba kaneetwale zekka. Jinja Recovery Center njagala kujjanjaba kuva mu ttamiiro limazeeko ssente. Ewaffe basiraamu ekyalo kye nzaalibwako buli lw'otandika okunywa community ekwasoleitinga Namatooke Mayuge naye ndowooza kuliko amaka 3 agaddiini edda abasigadde bamasheka byerere. Kasita oyingira okunywa bwoti ajja kuyita eri ni bw'oba mubuuzabuuza kati nagamba kiki kino ekintuusa wano kyentasobola kuvaako kanoonya obuyambi. Nengenda mu Recovery Center ejjinja ate namala kufollowinga ku TikTok. Nasooka agamba ye bituufu si bituufu bakukuba mpiso bakola ki bagamba rehab bakuwa ddagala ne neesiba emirundi egiwera. Ne ntuuka eyo ne bampa counseling mu rehab emala. Mukulu muyanje embidde nagita. Kulwaki okyagulayo ku banyinyi oli bwakusanga naye mayiman nga bonna boosobola obbagulira bwe mba ndina kyemwagalako nga kyekyo kyekimpisaawo nsobola omugulira. Naye bwe mba nga sirina kyemubalako ne bwafukamira kuba simuyingiza devo gye navaamu ate njimukasukiremu. Mu rehab naliyo emyezi 3 gyokka naye ng'ate nkyaliyo. Omukulu yategeka ekintu ekyo nga bw'otuukayo kwegamba tulina capacity gye tutuukiramu. Tebalina byuma bipima wadde babirina, nze tebampimaako kintu kyonna naye bananyiriza bulungi ne batandika kumpa counseling, continuous counseling. So nga ovaayo bonna obeera nasooka nembeerayo akabanga n'amasimu gange nengajjako. Abafamire ne batandika okunnoonya, baali batuuka ne ku birango nti mbuzi oba bakoze abduction eriwo nti oba drone yampamba tebamanyi gyendi kuba teri gwe nagamba. So kati you are recovered? I'm recovered. Sikyanywa mwenge. Yagulabamu. Kakati mukulu muyanja nakano kankayiseewo.
community kyetamanyi omwezi oguwedde ogw'omukaaga twafiirwa omuvubuka e Kaliro. Sinaaliyo eyo nagisanga. This is a true story. Twafiirwa omuvubuka e Kaliro bamuyita Wako. Era bw'oligenda nga gwe bw'oli ono mulala. Yali abeera waggulu sayidi eri ewakoma Kyabazinga. Mukyala we ng'agenda ku musawo, bano abasekula amadagala, ayagala kujja bbaawe Mwenge, ng'aleeta eddagala ng'aliwo bbaawe mu mata. Ate nga mutamiivu muzibu, yali yakava kunywa n'ateeka eddagala mu mata, naawe omusajja n'anywa. Omusajja yakola continuous vomiting up to death. Omukazi n'ateekako kakokola last month mu June. Kakati ntuuka mu Kaliro yonna ekutta akati, abantu basaatira mbu banoonya mukazi mukwata bamukuba. Ne mbagamba mu kifo ekyokunoonya omukazi omukuba nti yasse omusajja, munoonye omusawo eyakoze eki? Eyamuwadde eddagala. Kuba omukazi talina nsobi, abadde ayagala tereeza bbaawe amaka gatereere. Anagwa bugwidalu. Kakati mulimu abo abakugu ne bagamba no, omusawo teyawa mukazi preparation. Teyamuwa preparation. Nenga kifuufu eri omuntu bawe eddagala n'azira omwenge. Bagamba gyebiri. Naye I've never seen with my naked eyes. So kati eggwanga lyanditegedde nti bwe wabeerawo rehabilitation centers oba recovery center yaffe ng'ey'Ejjinja, ku lwaki ng'oyingirira emiddo gy'otamanyi otte family member ng'ate ojja genda wali ofune obuyambi obutagenda kukosa family. Mukulu Muyanja, olwo lwe lugendo lwange. N'omwenge. Mwayawukana n'omwenge. Twayawukana. Maze ebbanga ky'okuleka. Omwaka gugenda kuwera. Kano koga nti wabula bwe guba nga Yesu yaguleese. Yesu bw'aba akomyewo. Seven News, Jerusalem bali nnyo bali ddala. Tuli ku bassebo ne bannyabo ku Seven News. Twanebye tuyiga mu bintu bino emboozi ya Kisoko. Nyagadde ogyewulire. Tomanya naawe engeri gy'oyisiddwamu ebintu ebirala bw'atyo bw'atambula. Ngenda ku musawo, si musawo, mubuzibuzi, okubudaabuda abantu. Mukazinyiza n'ono nti otunyumize. Atuuka atya mutandika mu gy'okumugyamu ati asobola okunyumya emboozi bw'ati ali soba. Nkakasa kwange emboozi aginyumya n'ekyaddirira. That chronological order is an exhibit of fully recovered person. Yes, sir. Neyanziza mukulu Simon. Twafuna omukulu ku ddwaliro lyaffe nga mulwadde. But omuntu aba akozesa omwenge n'ebitamiiza kimutwalira akasero okukizuula nti alina obuzibu, kubanga yatunyumiza story. Fact waliwo zaleseeyo mpitirivu, kubanga bwe tufuna zezijogweza olulala. Yatunyumiza story almost the whole day. Nga nyingi eze Mukono, eze Kayunga, eze Mayuge, eze Iganga, zonna baala zatambuliddemu. But when we got him to center, ne tukola assessment, ne tulaba nti omwenge
tegumukosezza nnyo. Organs. Yes. Internally. Ensonga lwaki twamuwa gye tuyita brief intervention. Kubanga abantu betufuna mu rehab centers tubawa intervention za njawulo. Waliwo omuntu kati nga Godfrey nti yali akukozesa but not on a daily basis. Nga yeetaaga gye tuyita brief intervention. Eno yeeriwa. Tukebera internal organs ne tulaba nti teziri bubi, tezakosebwa. Okugeza nga ensigo n'ekibumba. Those are the delicate. Ekyo mwe mukikolanga aba recovery. Yes. Mu rehab. Yes. Bwe tukitegeera nti all the internal organs are in good state, omuntu tusobola okumuwa counseling yokka n'atereera. Then tulinayo abantu nga bali mu class B, kati class A. Class B omuntu nga internal organs atandika okufuna ebirwadde eby'enjawulo okugeza ensigo, ekibumba n'ebintu ebirala. Omuntu alina alusaazi, yafuna TB, alina ebirwadde bingi. Yatandika n'okufuna endwadde ez'emitwe okugeza nga psychosis. Zijjukira mu programu zaffe ziri ezasooka twayogera ku ndwadde ezo. Oyo tumuwa gye tuyita eringa moderate intervention. Kubanga omuntu oyo tukola gye tuyita detox. Kumukamulamu walagi yenna kubanga abeera anywa walagi oba akozesa ebiragalagala on a daily basis. So tubijjamu byonna n'abeera bulungi. Bwe tumala okubijjamu n'atandika okufuna treatment ya internal organs. Kubanga tulabye abantu bangi nga bw'atandika okunywa omwenge ebigere bizimba. Onomanya nti liver must be having a problem of the kidneys. Then ne tubeera ne bana abalala abali mu class C nga anywa omwenge akozesa ebiragalagala nga waya ez'omutwe zigatta. Bwe bw'osanga ng'ali kukuba atambula yeeyogeza yekka nga yeerabiralabira on daily basis. Ayingira mu nnyumba okuggyamu essimu avaamu n'ekitiiyo. Atuula awo oba agenze ali mu kunywa caayi awo ku makya n'ayingira aleeta omugaati oba sukaali mu nnyumba. N'avaamu n'omukeeka n'aguteeka awo. Tulina abantu abali mu kiraasi ng'eyo. Then era omuntu ng'oyo abeera ne problems ne internal organs. Abantu abali mu kulaba sheeno abantu bano babeera nabo mu maka gaabwe, ku mirimu. Era omuntu ali mu kiraasi eyo eya C tasobola kubeera a responsible parent ng'ali waka. Tasobola kubeera a good worker ng'ali ku mulimu. That's why nti omuntu bw'atuuka ku level ya addiction eyo gye tuyita dependence, tasobola kukola kintu kyonna nga tateeseewo. Ye abeera ne belief eyo munda mu ye, but amazima ga Katonda aba tasobola kukola kintu kyonna. Realistic, tasobola kukola kintu kyonna. So abeera n'obulwadde bw'obwongo, abeera n'obulwadde obwa internal organs eziri munda. Then ekintu ekirala aluzinga dignity mu community. Teri asobola kubeera mukwano gw'oyo omuntu okuggyako omuntu ali mu kategore ye. Bafaanaganya emizi. Yes. Kutegeera. So zezo categories zetuyamba ku recovery center. So nawe omukulu gwe twamufunira twamuwa brief intervention yamalawo emyezi 3 gyokka nga tumuwaka brief intervention. But still tulina abalwadde abalala. Nga tunagenda kuwala ebintu byonna by'obazze ani abisasula. Omulwadde gwe mulese yasasula oba gwe yasasula oba kintu kyabukirewa abazungu batuwa ssente. Yes, tulina mikwano gyaffe naye they are partners because we are promoting mental health in Busoga region. Naye omuntu bw'aba ng'azze ku ddwaliro lyaffe oba ku senta asasula ebisale byonna. Okugeza tulina okuliisa omulwadde oyo breakfast, lunch, evening tea, then ne supper oba dinner.
then bafuna eddagala. Waliyo tests ez'enjawulo ze tukola. Bakansala baffe ne psychologist baba counselinga from Monday to Friday. Then tubawamu weekend ya kuwummulamuko aba clients baffe. So services zonna za kusasula. So mu Kampala omuntu abasangawo? Mu Kampala tetuliimu, tubeera Jinja, omuntu atukubira ssimu oba najja ku ssenda Jinja kubanga tuli ku main road. Omuntu asobola okutegeerawo nti oba ova Jinja ogenda Iganga tuli awo bayitawo ku mayiro 5 oba ku 5 ewanyange. Yes, but tuli ku social media, tuli ku TikTok, tuli ku X, tuli ku Facebook, then ku WhatsApp. Omuntu watwagalira aba asobola okutufuna. Wekityo no bwe tuwuliza emboozi z'abannaffe Abajinja Recovery Center Kisoko mukwano gwammwe enjawulo yansalamu obunyumira naye musajja wolinga maaso eyisa ne mabega eyisa ate nga muli bulumbe bano bagamba nedda oyo dukusa omuntu mutwale koba nenti eno tulina nga bamutwala mumwali kunywa enkali. It's quite disgraceful. Kale yogera ne batabani bo ne bawala bo ku bubi obakabi akali mu kwemanyira ekintu n'okikozesa ennyo n'okitamiira kumpi n'ofuuka kyo. Tusingana ne mu sabbiiti ejja pulogulaamu y'emu ze Simon Muyanga.